Gin vibes. Sichali mu malove gakumenyeka mtima nabireka nakowo kulumwa bampisa bubi benasemba okulaba nasigalumuwena namala abirumanamu mu butuufu nalimanyi bisana asibifunanamu mu butuufu nali nnyina okugenda abano balumyanga balina kye bananga kati nasala wanze kwesirikira mbeera yeno nesanyukira ebbanga lyenamala ne mulugunya nga n'amaziga gakulukuta love maziga gwe ne wasoma toyinza kuyiga na birumya bulumya emitima agano maziga gwe ne wasoma toyinza kuyiga birumya bulumya mitima byantoma natuko kwekyawa ebyamaziga gabulisawa ne mu matumbi gakireyo kwesobya abano balumya babi gwe bwobesiga oba ogudde mu nsobi bamwenya naye emitima gyasobi nze sikyali mu malove gakumenyeka mtima nabireka nakowo kulumwa bampisa bubi benasemba okulaba nesigaalumuwera namala love maziga nebwesoma toyinza kuyiga unanana birumya bulumya mitima ngano maziga gwe nebwesoma toyinza kuyiga birumya bulumya mitima oh no ngere wange byalovu byayanga Dr. Hussein we abirumanamu mu butuufu nalimanyi bisana asibifunanamu mu butuufu nali nnyina okugenda linga kusaawa yo eddakiika diribala n'endala n'obwire n'obwobwene bwe tulimu video wogibonera obwire buba butegezeri n'obwobwene Dr. Hussein n'amaina tuli ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga subscribinga kona mutoba waitima idukira munange gyokoma okubanga subscribinga gyokoma okubanga ofuna ebisinga bungi kamala n'olunaku olwaleero nsobwere okubanga ngwiribwa ku muganda wange omusawadino ne kuba mukubaana bali kubanga boogeza abantu ebyama wayigife twewaayo okubanga tuwuniriza bwa lugambo we bali kuyigula ng'awo tutookawo tusobola okubanga ate tutolayo ebirungi ojanga okwidukira nga n'olwedde maze okukwiba kw'omwana kati watandika okubanga mulajana muganda wange ono nsoni wokubanga ambisiza nga makona bwatero okubanga asumbwa atunze mbise side sangero okubona ku muganda wange uyandike kubanga then twire ewa mukwano go ifole amaina nairo bozi muganda ngela musakuba ababo ne ba Dr. Hussein Media amaina ne Gin Vibes official eranga nize mwene Kemba Love Maziga akemba akawomu akasenenkerevu kovo okuwulira kwawo yaman so we nawo nso sena ko mwena ono musadanga alina chebeta life ekintu akitamu life bamwese Gin Vibes official bainda busoga nation erina lyange tubaniriza ono ye muyaka tumulese twakamusaba okulula yakava ku munsi da kuluya yakava munoni ife kasautegera nti wewa chipu quiet so tujja kuanduluza ino ate nga go tulese najo okutubagira ate amala atuyule endongo wajitandika li endongo njitandika mwaka gwoire mwaka 2025 ya njitandika mwaka gwoire ogwogwoire yaman tumu 2026 kiba kitegeeza nti wakayiriba mwaka mulamba bwekiri n'emyezi gigwamu okay obo kalifuna na bizibu bisinga bonyi mu ndongo bwekiri okalifuna kunampalana na mwembi na ezira gwempalana ate ezira mpalana okutwala ku ngeri yampalana nze timu walana okay
abembi bateranga okwemba wabula ife ebiseera ebisinga ife nemba dijjadde atunumira kumbe nga tebembye true story olwemba luno wasobola kuba nga oyimba true story oba wati amawa agaita bugaite true story waliwo yakumena mutima bwekiri bambi osobola omwatulira ekigambo kuleyi ku saawa dino wakoba oti omuwala ewe niwo tamwogera wako tiri kwerabira nguni tusobola mwatulira kigambo kyona kyona mwatule kale sobola just kwendeza mirembe mubonanga munakuwavu obusungu mazikeikana baba ukidinga abantu abandi aikaikana ate nga neno onanfuka buya kuchawa tuwaswa kuikaikana wakubirani amasimu nakukubira kati webe wanko botya nakubulira nakoba nti nanfuka muleke wasigala nga oyomba mbegano muganda wange Jean akemba kano akoze nani Siza Music no wife man Siza Music tateraga club wa mukolotya mukwano mulimba achalino munda oba ino ngayo chikomiza ntino Siza n'omuntu azira tabu omuntu azira buzibu tuli ankulota lolo Jean man oba osinzira mu star buli anda Jean Vibes amwagana mu star Jean yo onene mbimeka nene mba ina ngaisatu da single then no collab Jean yo organization Dr. Hussein mumbo ukwize video muganda wange video alikwida very soon era abawagizi ba Jean Vibes mubeho nga mulikundira ekifaanani kiri kwida very soon abembi balwanira microphone nyuma yebyemvera ekyo tikimbangako totuka kumombeera eyo tirwaniranga ku microphone ezirandimanga ku microphone buli wenja wona bananirizanga omwana okitegere banalizanga star tubaine kubembi nga bwabagire mu kibalo okunwamu okwo akatontono okwesanusasanusamu okwo nabo nanga vibe etuse ku stage awo awulira nga ayenda ajagememu weno olimu abo abenda okujogemamu nga ekitofu tobaire ku mulamwa tijanga ku wantu nga tibandese tembanga ku wantu nga tibantimbye ku poster so bukyatandika ndongeno tembanga ku wantu nga tibantimbye ekyo nshiramu Jim management yo bajeta batya Bros Empire Management Bros Empire ne managing man waneno nga tuize mu busoga wano nga tuvirere olutuliyeno waliwo abembi bowulira nti ekitufubona bakuba byoyenda nga tuvira nga tuvire Kampala tuli wa Buganda tuli busoga waliwo kuka abakukolera ni wotabogera osolo ko tukobeyo tuwazira oba ninzaaliwo ninzaayembe ebinkolera otegere kyakobye biramu ninzaayembe ebinkolera koze buli muntu ayemba kimunumira kitofu buli omu so baliyo nga bemba era bemba banumira zena nemba kikola ki ate kinumira omuwagizi wange so buli muntu kyakola nekibanga kimukolera mu kaseera era twayibona ni ba president abesimbawo wali abatayite bebatamana ate twajomaliriza nga bona bafunye obululu bategeeza nti buli muntu aba kunendigadde limugoberera bweshire eso kati wo boyembye endongo yo twategeeza nti olina abawagizi babakola ki abagitegeera abategeera endongo yange ate abawagizi tulina abalala abo omuwagizi ajo wagira Jean Vibes najo wagira n'owundi tibajazaalayo bandi bajja kuwagira wundi nti bano bange balebole yamana ekibategeeza nti oliko banti jini abajini Usaini Busoga Nation iwe zena mbenze lero Valentine omuntu kuba mwakasati akamyufu oba kubanga otukube wanoti iwe byalavu wabikolotya olikubona red color yange tiko bantu ba Valentine naye red ayo ibidi kwe bya Valentine mbiwulire olunaku luno wamatulugwire mu bugwe buli omu alina olunaku luyakwana omwagalo wawe lwolina okusinza olunaku waliyo omuyali mwenero so kati ife omusado we Valentine twasomanga naye eyo limwenero nakolo nze gubona mutawakana nasoma naye ku desk endala ayo obuzibu yali alina nga yerabira nga ni Valentine so kati yasalawo yerabira pena tugaite mu bintu so kati twagira kwa mulwoka nolo era yerabira yatawa roza public yona jali mwendeza birungi ye bale kubawo nga
like abawo kuku nikyaleeta mu bantu kati bwewatya mani management erisuubira okolerayo ku concert oba erisooka kumatiza abantu kubayinikiza ndongo eno ekya concert tiya buti twakyogera kwaye titulina kitaawo buti yamani twasooka twakiza kumbali concert tiya buti kati ojja ategera otya amaani go nga tosoose notaataawo ku kivulu kyona kyona amaani gange tebuli muntu nti olina asooka akola concert memale wepimepima amaani go ekyo tibwe kiri tosobola papa akola concert nga katugeze olina enemba 2 oba 3 notaawo concert zenga kunze nga nze Gin Vibes ekyo omuntu ali eyo nga yetaaze okukubuukinga akoze atya era abitakanamba abitawa bakyeta kubuukinga tekukibuukinga bakweta kubuukinga okumbuukinga for business nina management era nga management erina enamba yakasimu so osobola bita ku 0756 0756 2959 obanjiremu ekiremu ko mulundi ogwo 0756 0756 29 yamani mu busoga wano kyotegeeza nti wakomye kwona okuba nga okola naye club oba omwembi naye aida osobola okusigala nga okola naye naye aida asobola okola naye kati ekindi ng'otwaireku okwemba kiki kyokola ekindi ng'otwaireku nti okwemba business outside singing kubanga endongo esobola okudema eriina lya Gin lyatunda business ngomuntu ajja kwidda wagire Gin abenda Gin Vibes ezira mulimu omubi ezira mulimu omubi nze nakweka omulimu gw'embafu okumala emyaka nakweka omulimu gw'embafu nze nali nkuba embafu mbooza abo mu mayuga awo buli abada biki nakukweka ng'olumala okudikubanga nze ndireno kalimo kibaga Gin Vibes alina omulimu wawangalira Gin Vibes alina salon bajeta Bros Empire Unisex Salon baganibwa Musta Iganga Road opposite Town Energy kasotoka ku Town Energy oboto sawali Bros Empire Unisex Salon abavubuka abandi kasabatandika kukuba muziki nga bwokuba bakyuse entambula bakyuse endogera n'ebigambo bisala n'abe bawaya nabo batuno iwe embeera yeri etya owaya na buli omu oba iwe na wakyusaamu kuku wamera mukano kati ate Busoga Nation bwene sala kubena wayanga nabo nga kali kwingirira ndongo ani aje okwenda endongo yange nze nabe salako tienda kumanirira ezo fukate sanino uli munene ono munene singa naye nkasigala nga wesiba ku bantu bewazalibwa nabo totya waneno ni wabanga wali wakwidi nze tebamanirira oba mutufu ayi buli omu nembeera de so kati nze embeera dange buli muntu ango jaidiremu mwe mutwalira kati tiza muntu kumbali nti wetirina awayaniwe ndina awayanono n'ekindi nze nja kusoya ebibuuzo ndiwolata okuuma obusungu obukuume nakunga imeka obusungu ngola akuniziza akuniziza kusaawa ina bwoniza kusaawa ina niguluka kusaawa ina kitundu tegeza omusaadde ono muzibu nga 24 hour kiroko bwoniza kusaawa ina niguluka kuina kitundu deneedo nga dikali tukaita twategereza sawa dakika 3 obusungu obumaze babujira so tenda akuma busungu okukuma busungu kintu kibi so obanga olina omuntu akuniziza osobola okwira kumbali wetereza wakirowooza mwaja mwakisotinga ekyo kyawa ate iwe Doctor woniga omala dakika emeka yi tenda nakunega kumala akaseera akawera wichinga ditya ibiri anze so sina kindi n'obuteera mu kuwayaniwe lyrics dino Doctor omwana ni wodi wandika oba olina writer olwembo pen ya FFMB two of you people tovasi buli muntu yawandikako nawandikako yena yawandikako nga bweri nti collabo twacombining obwongo watya twatya amatawandika olwemba twasobola okuba nga tulufulu we naawo nongera okuba nga mbategeeza nti ndina langi
kisobola onaabisiza wakalango ke akasaluni sina kambise wakange bana ndina langi buli kika kya langi oyenda 20 liters oyenda 4 liters oyenda andakoti oba oyenda vini buli kika nkirina kala yange enirira kala yange oyo zandoze yeeramu yakola ki yashanana emyaka 10 gye nkuwa garanti ndaganibwa bugembe kudali ya lodi eiduka weriri inene nga bwokiwulira so Soga Nation wena lango gwa boda lango mulimo nze ate kati nalanga kintu kale niwe nawe ndikubasaba mujje ku social media handles dona edo muvubuka ono omwembi waife otamu Gen Vibes Official yes basobola kubanga ofuna music wanga ali buli wamu TikTok sound eriyo ja ku Gen Vibes Official eriwe ground pinning onigemu otuwe challenge o sharing naku ekirabo nja kwesa ko mikono gitya akumata kumira mpera amina